bingi mu ggwanga naddala mu masomero bingi nnyo tubivumirira naye era tekuma kubigulirako kalina tuteekeyo obuvunanyizibwa bwaffe ng'abazadde okulaba nti tubuulirira abaana baffe bano eno okubateekamu empisa tubalage ekirungi n'ekitali kirungi abaana bano bajja kuvaamu nga ba mugaso mu ggwanga lyaffe lino Uganda. olw'obufunda bw'obudde sijja Stella essomero limu libadde amasomero agabadde gajja agakola bulungi ku Buikwe district era essomero lino Buikwe district lyagiza waggulu mu byensomesa mu disitulikiti yaffe eno. So tubeebaza Stella olwaleero nze amanya nze musasizi Kizito Julius atutwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Buikwe. Olwaleero tuli wano ku Stella Primary School Nsuube nga tuzze okulaba abaana nga bali mu mizannyo naddala emizannyo egy'okudduka. Twagala okwebaza abazadde abazze mu bungi okujja okulaba emizannyo gy'abaana nga tukubiriza ne mu masomero amalala gonna basobole okukola kyekimu nti okujja okulaba abaana bye bakola kiwa abaana amaanyi ate n'okukola obulungi. Bonna tebayiga buyizi, bonna si balungi mu kiraasi, basobola okuyiga ebintu mu kiraasi naye ate n'ebintu ebyebweru. Tulabe bangi bannabyamuzannyo nga bafuna ssente bawininga gold. So tukubiriza abazadde n'amasomero amalala gonna baleme kunyikiza nnyo baana kubeera mu kiraasi okuva ku makya paka olweggulo naye bafuneyo abaana obudde bw'emizannyo ng'essomero lino bwe likoze. Amanya gange yenze Reverend Sergeant Harriet Nsuube nga nze mukulu w'essomero erya Stella Boarding Primary School. Abaana batalina mwasirizi amasomero g'abaana ba muzibe. Mu masomero muno nga mwe muli lino erya Stella Boarding Primary School n'amagunga na miryango n'amalala mangi. Mu malwaliro tulina mu Nsambya, Nkokonjeru, Madde, Buluuba, Nyenga Naggalama n'amalala mangi. Mother Kevina yayagala okujjayo omuntu yenna nga mulamba. Olwekyo tetukoma byanjigiriza byokka, tuyigiriza abaana baffe ebintu bingi ng'okuwaata, okulima, okuluka, ebyemizanyo, okuyimba, omuntu asobole okuba nga asobola okweyimirizaawo. All over our bull. So to then win a Francis house, oh yeah!